lunaku olwaleero n'abeekaliriza amaaso n'akamwenyumwenyu kw'atadde kubanga mu ye yalimu essanyu nti bano abambadde obulungi bagenda kubako kye bampa naye lwali lunaku lwe nga Katonda amuviiriddeyo newankubadde tewali kukkiriza kwa kulaba Katonda ne bamugamba nti tutunuulire ne bamusaasira. Lwaki yafuna okusaasirwa okw'abaweereza ba Mukama? Bano bajja abasajja basatu ekitegeeza ennamba ya Mukama. Katonda n'amusisinkana ku mulyango. Katonda n'amusisinkana awo w'atudde n'amugamba weetaaga ki? Nkulabye buli lunaku ng'onyiikira okubeerawo. N'agamba nti nze njagala ssente. N'asaba kyonna. N'abamugamba nti ffe ekyo ky'osaba tetukiyina. Naye tugenda kuwa ekisinga obulungi. Waliwo kye tulina kye tugenda okukuwa. Omusajja n'atagwa maanyi n'ategemeera. N'amegerera olw'okulindirira kye bagenda omuwa. Yongerayo olw'omukaaga tuwulire. Tuli mu bikola by'abatume 3 olw'omukaaga. Naye Peetero n'agamba nti effeeza ne zaabu sibirina, naye kye nnina kye nkuwa. Mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi tambula. N'amukwata ku mukono ogwa ddyo n'amuyimusa. Amangu ago ebigere bye n'obukongovule ne bifuna amaanyi. N'agolokoka mangu, n'ayimirira n'atambula. N'ayingira nabo mu yeekaalu ng'atambula ng'abuuka ng'atendereza Katonda. Abantu bonna ne bamulaba ng'atambula ng'atendereza Katonda. Ne bamutegeera nga ye wuyo eyatuulanga ku luggi olulungi olwa yeekaalu okusabirizanga effeeza. Wulira omusajja ono bwe yali ku luggi lwa yeekaalu awo n'abamugamba nti kye tulina kye tugenda okukuwa mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi yimuka otambule. Olw'okunyiikirako buli lunaku waliwo ekinaatera okubaako olw'okusaasira kwa Katonda, olw'ekisa kya Katonda, ekyamagero kinaatera okutomera. Ono ekyamagero kyamusanga ku mulyango kubanga yafangayo buli lunaku. Bwe buba wa Asha yabukolanga buli lunaku, bwe kuba kuweereza kwonna yabukolanga buli lunaku. Sinsonga okukkiriza kwali kutono, naye yanyiikiranga buli lunaku. Yanyiikiranga buli lunaku. Olunaku lumu ne lutuuka ne lugamba nti mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi yimuka otambule. Kyabadde tasuubira mu bulamu bwe ne kituuka mu bulamu bwe, ne kinywera mu bulamu bwe. Eyali tasuubira nti alikwata ku ssente, eyali tasuubira nti alizimba ku nnyumba, eyali tasuubira nti agenda kugula poloti. Ekigambo ne kijja ti linnya lya Yesu Omunnazaaleesi bw'ete ekyamagero kyo. N'awulira ng'asinza Katonda. Eyali tasinza Katonda ng'atuula ku mulyango. Ng'abantu bwe batuuka ku nnamulondo ye asigala mabega. Olw'ebirowoozo n'okulowooza nti amagulu gange galyegolola ng'alowooza nti bannange nze ndiryadde ku kintu ekirungi. Ekiseera ne kituuka. Bayibuli egamba nti bwe yamala okuzibwamu amaanyi n'akwatibwa ku mukono n'agolokoka n'atambula n'ayingira nabo mu yeekaalu. N'ayingira nabo mu yeekaalu. Bulijjo yali tatuuka ku nnamulondo, bulijjo yali tatuuka mu watukuvu wa Mukama, n'asobola okutuuka olw'okusisinkana Katonda. Ekyo kyamutuukako olw'okunyiikira buli lunaku. N'abaamulabanga ne bagamba nti oyo musajja abadde
that he was the man who was ng'abantu bwe babatendereza ye atuula butuuzaawo. He used to just sit when people were praising. Abantu bwe bayingira ye asigala ku mulyango. As people were entering, he just used to remain. Olwaliro ekibadde kikulemesa okusinza Mukama The thing that has been hindering you from kinaatera okuvaawo kubanga ekisa kya Katonda weekiri. It's about to you because of the grace of God. Kinaatera okukuvaako kubanga ekisa kya Katonda weekiri. It's about to depart from you because the grace of Ono God. omusajja Katonda yali yamumanya. God knew this man already. Naye olw'okunyiikira era Because of insisting, ekyamagero ne kimutuukako. the miracle happened. Olwaleero